nyiza wano kubeera nga tutegeera ddiini yaffe si bwe kiri. Waliwo yazze okusuubula, tetuli mu khutuba tuddemu. Waliwo yazze okusuubula, waliwo yanonye ssente wano n'agamba nti waliwo wano bagenda kugaba nabbanja ajja, tumusuubira. Waliwo asuubirawo nabbanja okujja wano. Kati owekitiibwa sallallahu alaihi wasallam yagamba nti man salaka tariqa, Allah tabaraka wa taala gwawadde obwongo kubanga agugaba magezi, si buli omu nti Allah agamuwa. Man salaka tariqa, yenna akwata ekkubo Allah n'akutanda n'oggulawo omulyango n'ozuukuka okuva ewuwo n'oyambala olugoye lwo n'oteekamu ekikanzu kyo n'oteekako ejjiribaabu yo, naye n'agamba nti yaltamisu fihi ilma, nga ggwe ensonga ekutambuza ekuwungeesa, nga bwe tugamba nti oba omuntu ayinza ogamba gundi awunyeera nnyo, temutera obiwulira ebigambo ebyo, naye nga ggwe ekikutambuza yaltamisu fihi ilma, ng'onoonya kolaki? Kutegeera busiraamu bwo. Yagamba nti sakhara Allahu tariqan fil janna, Allah subhanahu wa taala naawe ekkubo erigenda mu jjana alikwerulira. Olwaleero twazze kwerula kkubo lyaffe erigenda muki? Mu jjana. N'olwekyo mube bagumu mu kifo we mutudde. Era nga tetunatandika, tetunayingira mu kusoma, nga tetunatandika, Allah subhanahu wa taala ayina etteeka mu Qur'an buli muntu yenna alifumiitirizeeko atudde wano. Allah yagamba nti idh yatalakka almutalakkiyani ani lyamini wa ani shimari qaide. Buli ali wano nga watuuka mu myaka egy'obukulu, obusiraamu nga bukulamulwako, Allah yakuteekako abassi bali babiri, shehe waffe Ismaila Nkata rahimahullah, tusaba Allah musiime. Ye yagamba bwe yali annyonnyola aya eyo yagamba nti nga wowulira ekigambo Allah wagamba nti iz yatalaqqa, bakka bakola ki? Bakka bussi. Abaki? Abassi bavaawa eri mukama waffe ani? Allah. Ani lyamini wa ani shimari qaid. Ne bajja omu nadda ku sayidi ye ya ddyo, omulala n'abeera ku kkonoowo. Abo ne bakutambulirako be babodegaadi b'oyina. Seeko obayina haji mukwano gwange, oyina abakulondoola bali bameka? Babiri bakutambulirako. Bano babodegaadi be mufuna aba SFC kulidde wano wa security. Bicupuli biki? Bicupuli mwalaba ndowooza yali ani minisita Ngola. Bali we bajja bali abakambwe ba Allah bagharuka, tebaalabawo bano be SFC, si we kiri? Naye Allah abo bakussaako ggwe babeera bakulondoola, naye balina mulimu ki? Allah agamba nti ma yalfidhu min qawli illa ladayhi rakibun atid. Allahu akbar. Tewali kigambo ky'ofulumya. Abakyala mwegendereze nnyo, ze ntinyisa nnyo abakyala, nakula ne maama wange, njagala nnyo bamaama, naye ekyewuunyisa abakyala mwe musingayo okukola emirimu gy'abantu b'omu muliro. Njogedde bubi? Seekamu mpabula we mba njogera ebigambo ebinene. Abakyala mwe musingayo okukola ebikolwa ebyaki? Eby'abantu b'omu muliro. Kati toyina kigambo ky'ofulumya mu kamwako oba ekikolwa ky'okola illa ladayhi rakibun atid, okuggyako ng'abo babiri bakikola ki? Bakiwandiika. Bw'oyogera ekirungi bakuwandiika, bw'oyogera ekibi bakikola ki? Bakiwandiika. Oyinza okugamba nsobola obbafuulinga. Omuntu asobola okwogera ekigambo n'agaze mbadde sitegeeza ekyo, si bwe kiri? Allah subhanahu wa taala bwe yali aboogerako yagamba nti kiraman katibin, bakenkufu, tebababuzaabuza. Bo mu kuwandiika kwabwe bawandiika ebyo byennyini by'oba okoze, tebawaayiriza, tebasala bigambo ng'abakyala. N'abasajja ennaku zino bayiza ossala ebigambo ssebo. Osanga omusajja ng'ayogera ebigambo wallahi nga naawe omukola ki? Omwewuunya. N'olwekyo aya eyo njagadde tugifumiitirizeeko nti wano we tutudde batuliko, era bawandiika nti Hasfa yazze kusoma ki? Busiraamu bwe.
tewali kyabbeeyi mu nsi muno nga kusoma ki diini yo. Era Allah mu kutussaako obusiraamu yatugamba nti fa'alamu, kukola ki? Kusoma. Fa'alamu, buli amanyi nti wasiramuka ekikukakatako kukola ki? Okubeera nga osoma. Kategerekesa omulamu gwe kutugenda otunuulira, tugenda kulaba ekigambo kimu olwaleero. Omusomo kwe tugenda okutambuliza ogwaleero kye kigambo ekiyitibwa al-Islam. Buki? Busiraamu. Sheikh akulembedde atusomesezza ku kufa, n'atubuulira byonna ebibeerawo omuntu ng'akola ki? Ng'afa. N'atulaga enfe ennungi n'enfe ki? N'enfe embi. Naye abange tuyina ekigambo ekinene kye bayita al-Islam. Yagamba Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'an, n'agamba nti ya ayyuha alladhina amanu, abange mmwe abakkiriza. N'agamba nti ittaqullaha, mutyani Allah wammwe, haqqa tuqatihi, mu butuufu bw'okutya Allah. N'atugamba nti wala tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah. Okufa tekubatuukangako seeka kwava okusomesaako okuggyako nga muli basiraamu. Kuggwe nange nkyegamba okuggyako nga tuli baki? Basiraamu. Olwaleero ekigambo obusiraamu, ffenna buli omu agamba nti ndi musiraamu, si bwe kiri? Bannange twogere wadde twasiibye. Tetuli basiraamu wano? Twasiibye? Alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala mu kusiiba yakoowola baki? Basiraamu. Yagamba nti ya ayyuha alladhina amanu, abange mu abaki? Abakkiriza. N'agamba nti kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Okusiiba kukoze eki? Kukakata ku basiraamu. Kenjagala kokka tusooke tukimanyi nti okusiiba kukakata kuki? Ku musiraamu. Kati omulamu gwaffe tugambye nti al-Islam. Obusiraamu kyeki? Abakyala ani amanyi obusiraamu kyeki? Tuli basiraamu. Nze bwenti nno wenkola ebyange. Abakyala mutubuulire leero tubakkiriza okwogera, amiiru tabaganye, olaba ne kateni yagisitudde tubalabeko. Abakyala obusiraamu kyeki? Mbuuza abakyala, nabagambye nnumirirwa nnyo abakyala osinga ebirala. Era Nabbi sallallahu alaihi wasallam we yabuuzibwa mu byasinga okwagala yagamba nti almastulat. Ako nako kankabagambe. Yagamba ayagala nnyo abakyala. Ayagala nnyo baki? Abakyala. Naffe tubaagala nnyo. Naye bamaama baffe obusiraamu kyeki? Tetujja kumala biseera obusiraamu tubutegeere, oba oliawo tuveewo nga tukkiriza nti tuli basiraamu, oba nga tugenda kusiramuka. Amiiru wali webalindabye wa district wali n'owa region wali babeere nga batutooza butoki shahada. Kategerekese? Mukitegedde bannange? Kati obusiraamu kye bayita obusiraamu, ekinnyonnyola obusiraamu, buli owulira nga boogedde ku busiraamu tegeera bino nti al-istislaamu lillahi bitawhid, kwe kuwanika ku lwa Allah, mu kumwawula Allah n'owanika. Oluyingira obusiraamu bwoti manya nti obusiraamu kitegeeza kola ki? Kuwanika, kuta. Kitera otuuka ennyo ku bakyala. Omukyala w'alaba azadde mu basajja abawera, n'agamba mu butuufu eby'obufumbo mbitadde, n'agenda ebusega wali mu katale n'atandikawo omudaala gwaki? Gw'ennyaanya. N'agamba eby'abasajja mbikoze eki? Mbitadde. Kati nga bw'ota ebyo n'obusiraamu kitegeeza kola ki? Kuwanika. Obusiraamu bwaffe bw'oba omanyi towanikanga, obusiraamu kitegeeza kuwanika ku lwa Allah. Al-istislaamu lillahi, kuwanika ku lwa Allah. Nongamba nti nkoze eki? Tinfanise. Wal-inqiyaadu bit-taa'a, n'okwewaayo. Ekiyitibwa obusiraamu kwewaayo bit-taa'a, okugonda. Bannyinaffe nga muli bakiwagi ennaku zino? Oba ffe tuli bakiwagi ennyo? Wal-inqiyaadu bit-taa'a, n'okwewaayo kola ki? Okugonda. N'ogamba nti nze Allah wange kyeŋŋamba kyenkola ki? Kyenkola. Abantu wano mu Buganda twagondera Ssaabasajja Kabaka, si we kiri?
twagondera Ssaabasajja Kabaka era ne tumuwa amannya amanene ne tumuyita nnyini nsi. Ekyo nno buli w'okyogera bw'oti n'omanya nti okyogedde obusiraamu oba tokyayina. N'oyita Kabaka nannyini nsi oba tokyayina buki? Busiraamu. Ne woba gwani obusiraamu obwo bw'obusigazzaawo okuyita obuyisi ki? Kabaka n'ogamba nti oyo ki? Nannyini nsi. Kati wal inqiyaadu bittaa'a, n'okwewaayo okugonda ng'ogondera ani? Allahu subhanahu wa ta'ala. Abakyala bingi nnyo Allah bye yabagamba, mbapointingako nnyo. Allah yabagambayo ekigambo kimu mu Qur'ani kankibawe, yabagamba nti waqalna fi buyutikunna wala tabarrajuna tabarruja aljahiliyati alula. Abakyala ba leero Allah yabagamba kutebenkera mu mayumba, tabagambangako kugenda kufuna visa. Allah tabasindikangako kugenda kufuna visa kugenda wa South Africa, kutambula kugenda Saudi. Nze natera okulya abanyinaffe nga bakaaba, abawalabu bali eno batuyisa bubi, ne ngamba alhamdulillah munywere bali eno simanya biki ebimere bye bamala okulyako bye batuwa, nga ngamba munywere. Lwaki? Mwewaggula. Allah yabagamba nti waqalna fi buyutikunna wala tabarrajuna tabarruja aljahiliyati alula. Kimala mwensa omukyala omusiraamu agamba nti ndi musiraamu okusanga wali ku zihayiwe ng'oddusa gonjo goba takisi basi zibula n'okubalinnya ng'ogamba gonja wa 10,000 gonja wa 10,000 gonja wa 10,000. Mbadde nga mbalabe eyo bannyinaffe mu ggwanga erya Sudan, Bannayuganda, olulimi balwana okuluyiga. Omusanga ng'ayimba obugoye bw'abaana nga kumusumya ng'omukazi awogga n'oluwoggana. Wallahi waliwo omwannyinaffe namusanga nga obulago busaakadde, ne mubuuza kiki ekifuba kikuluma, nangamba seeka duniya. Ali mu kunoonya ki? Duniya, naye ng'ali South Sudan. Sudan yensi buli muntu gy'atuukamu n'ogamba siridda, si we kiri? Kati obusiraamu kye bayita obusiraamu tugambye kuwanika ku lwa Allah, n'obaako byota ku lwani? Ku lwa Allah. Ne tugamba nti wal inqiyaadu bittaa'a, n'okwewaayo okugonda. Abange nga twakaluba, mitima nga mikalubo, era n'akayimba mukayimba nti emitima gyakola ki? Gyakaluba. Oli agamba omutima gwakaluba, n'omuwuli omusiraamu nga naye agenda agamba omutima gwakaluba. Naye wallahi gikalube, si mwe musoso okukola ki? Okukaluba. Allah ayogera ku Banu Israila, nabo bakaluba emitima bakaluba emitima. Allah nga wagamba nti wa idh kataltumu nafsa fadara'tum fiha wallahu mukhriju ma kuntum taktumun. Agamba nti thumma kasati qulubuhum, oluvanyuma bakaluba emitima. Kyenjagalamu, oluvanyuma bakaluba emitima Banu Israila ne bagana okukola ki? Okugonda. Obusiraamu kitegeeza kuweewaayo, kuwanika n'okola ki? N'ogonda. Ekigambo ekyokusatu ekinnyonnyola obusiraamu, wataruku shiriki. Wataruku shiriki kisimbako n'amannyo, kwe kuleka ki? Ebyawongo. Wataruku shiriki, kuleka byawongo, kuleka kweraguza, kuleka kwalula balongo, kuleka kufuuwa mmindi. Seeka alina kyakoonyeeko wano kyeyasoose abakyala kyemukola nga muwunza abasajja ne mubateeramu mu byokunywa byabwe. Muganda wange Hakimu alhamdulillah zze, era nkwewaza obadde toliiwo ssebo. Seeka atuganye okunywa akatunda, tekali haramu era takaharamisizza. Naye abakyala b'ennaku zino akageri ke baafuuse bagundi, obutunda nze mu butuufu nze era sibunywa, nakula sibwagala nabwagala, tunda sibunywa. Seeka atutiisizza obutunda, atutiisizza ebinyeebwa, nakyo ekirala n'ebbugga, ebinyeebwa ebikutte ennyo n'ebbugga. Kati abakyala ebyo bye basinga okukoleramu ki? Ensonga. Era Sheikh Ismail Nkata rahimahullah yababuuza abakyala n'abagamba, ekibateesa akaggalanda mu mpombo ze mutuwa kiki? Era omusiraamu oba ogenda okuwasa, nakana abasajja abali wano mu Kayige, n'ogenda ewa Haji n'omugamba Haji njagala muwalawo, tutegeera busiraamu. Omulamwa gwe tuliko gwa buki? Gwa busiraamu. N'ogamba nti Haji muwalawo kasifa mukole ki? Mumpe. N'akugamba kasifa oyo kituufu siina buzibu, naye gendako ewaani? Ewa ssengaawe. Kasita akusindika ewa ssengaawe ogwo omukolo mufu.
gusazeemu gukole ki wallahi nkulayira Allah gusazeemu mabegakaawo naakawasa tewanayita myezi giwere 5 naye era nange nasaba omwami ne musaba muwala we n'amala naŋŋamba ensonga oyo zimalirwa waani wa sengaawe sengaawe nali sinaba namukubira simu ye nankubira naŋŋamba neetaaga okukola ki okukulaba ne mugamba onjagaza ki naŋŋamba toli muganda ne mugamba ekyamazima nze ndi mu Sudani siri muganda naŋŋamba nti kati nga ogenda okuwasa wano waffe mu Buganda olina okusooka okujjako ewange ne mugamba senga sijja kujja ne muwala wammwe mukoze ki mwesonyiye bwe namugamba era omuwala yasiita ebigere okukkakkana nga senga tumuwangudde omukolo tagukola ki taguliimu kategerekeka omusiraamu bw'aba asaba omuwala amusaba ki kitaawe Allah yagamba nti fankihuhunna biizini ahalihinna asooka okubeera ne izini ye taata ono azaala omuki omwana ow'obuwala kitegerekese era muwala gwe ali wano bahajjati abatannafumbirwa wowuliranga nga bakugaba gendako ewa sengaawo manya bakusindika mu kukola ki mu kugatta ku Allah kyetugambye nti obusiraamu kitegeeza taruku shiriki kuleka byawongo bameka abakyala abatudde wano ng'obulira bw'abaana bammwe mubuyina nze nali njogerako n'omu ku bazadde baffe naŋŋamba nti n'akaagundi nkayina akalira naye nga gwayina yafana ki yafana dda naye nga akalira akakola ki akalina mubukozesa ki era omukyalo omulala yagamba nti akalira ye mwana yennyini era ntera okuwulira nga mugamba mu ddwaliro nti omwana asembayo simanya yabadde mutera okwogera mbu omwana asembayo yani muzaala babiri bwe tukukulisa wano tukukulisa omwana atya omu ne tugamba yazadde kaana ka buwala alhamdulillah naye mugamba nti omwana oli asembayo oli yani oyo baseeka abali wano abakyala baffe tubabuulire omwana yono gwolina wano gwokola ki gwolabako so si kalira kali kookola ki kootereka kekakutanda n'okatereka gwe ng'otambula nako ng'ogamba nti kana akalira kange ye mwana shehe omu yagamba nti akalira ako singa okwata ono omwana budala ono gwotuma ku luzzi n'omusalako ensingo oba n'omutuga n'osigaza akalira ako ne katandika okukukolera emirimu oba n'okatwala ku hiba noga nti ntutta akalira okukawandiisa singa wano ani awandiika wano ekyemuwa wano oba oli awo nga hajjati avudde eri n'obulira butaano n'akuga mpandiikira abaana bange bano bagenda kusoma mu P4 kikyokola basiraamu okola otya kati wataruku shiriki omusiraamu yenna amanyi nti musiraamu oteekeddwa okutashiriki wa ahlahu ne bannanyini kubyagala n'obata bameka nga twalemera abasiraamu olufuna ebizibu wano mutera obbawulira ku rediyo kwennyini mubawulira ne ku TV olufuna ekizibu bw'ati landirodi amugobye mu nju asooka koowola mushirika omukulu mu ggwanga mpozi yani mama fiina jango nyambe tayita ku Allah ayitaani mama fiina kati obwo obwongo gye mwabuteeka eyo oba gye tukyabutadde bw'oba okyaliyo tolukola ki tosiramukangako yadde n'olunaku n'oluki n'olumu tugambye obusiraamu kitegeeza kola ki kuwanika al istislaamu lillahi bitawhid ne tugamba nti wal inqiyadu bitaa wa taruku shiriki wa ahlahu banange tute ebyawongo abasiraamu nga musamidde ebbanga ennaku ezo waliwo omusiraamu wa myaka 5 wallahi bajjeeyo ebibbo bye ebyabalongo ng'alina emyaka 10 naye nga bulijjo asaala naye ng'alina ebibbo by'abalongo mu nju kamuminna nga tubiyine waka nga wabiremera ng'ogamba bino twabisangawo bino byaffe wazaala abaana 2 Allah shaitani neekuugula n'okola ki n'owunga ze mbayina 2 siina kibbo ate siba mawube nange siri mawube mwizo ga ebyana bizofuuka bimawube simanya wazaala abalongo bagaggawaza wazaala abalongo bakola ki baavuwaza okumanya omushiriku abamuyayi agamba nti baavuwaza ate bagaggawaza kati kitegeeza ku 2 ofunako ekimu ng'agamba abo balongo asigala era ennamba akyagikola ki akyagiyina kati obusiraamu kitegeeza ekyo yatugamba mu hadithi nabbi sallallahu alayhi wasallam nga naye bugiriza ku kigambo kyaffe ekyo yatugamba nti inna allaha abasiraamu abali wano atugamba nabbi sallallahu alayhi wasallam nti Allah waffe gwe tusinza
ye Allah tumumanyi, Allah tumumanyi ali luddawa? Omusiraamu ambawanike omukono ŋŋambe abakyala bensinga okwagala, Allah ali luddawa? Wangi yogera nnyo tuwulire, bajja timwogere. Aha, barakallahu fiik. Bamanyi gyali Allah. Allah ali waki? Allah ali waggulu. Ekyo nkibabuuzizza nina abasiraamu benna akavo kibuuza emabega kaawo ne mbabuuza Allah ali luddawa. Abamu ne bagamba Allah ali buli wamu, Allah ali gindi, Allah ali gindi. Buli omu tamanyi na gwasinza gyakola ki? Gyali. Kati atugamba nti inna Allaha, mazima Allah wammwe, la yanzuru ila suwalikum wa fi riwaya fi suwalikum. Allah tatunuulira mibiri gyammwe. Abakyala muyoyoota face, siwe kiri? N'abasajja ennaku zino babitandise. Musajja yeekolako ne yeeyerusa n'okweyerusa, naye ng'afa kulongoosa mubiri gwalabike buki? Bulungi. Naye ebyo Allah tabitunuulira oluvannyuma lw'obusiraamu, lw'okutegeera obusiraamu. Katutegeere Allah waffe biki byayagala ne byatakola ki? Ne byatayagala. Kyekiri kye twagambye nti wal inqiyadu bitaa. Tosobola kwewaayo kugonda okujjako ng'otegedde Allah byayagala ne byatakola ki? Ne byatayagala. Kati atugamba nti inna Allaha la yanzuru ila suwalikum. Allah tatunuulira mibiri gyaffe gino. Oba onyirira otya, ye Allah tabimanyi. Abakyala mwewaana ne bufeesi, weetunulako bwoti mundabirwamu n'ogamba mbasse. Wewetunulako bwoti n'ogamba nze mbasse. Wabwo ne seeka ennaku zino abasudiya ayina akantu kateekako mbalaba ku TikTok page zammwe nga mukateekayo nti abakyala b'obusiraamu baazadde obwana ennaku zino. Mutera okukateekamu buchallenge, tubalaba. Tubeerayo ne tubalaba baazadde obwana ennaku zino. Naye Allah ebyo si byatunuulira. Era omukyala yenna omugezi, omusiraamu yakkiriza Allah n'olunaku lw'enkomerero, amanyi nti agenda sisinkana Allah, kimukakatako. Buli bwe weetunulako bw'oti mundabirwamu, eyo fitina emaze okujja. Gamba nti Allahumma man ahsanta anti fa ahsinu khuluki. Ti ayi Allah gwe yantonda ne kafeesi kange akalungi kano, buli omu katunulirako n'agamba masha Allah, fa ahsinu khuluki. Longoose ki? Empisa zange. Empisa tuzirongoosa kwani okusinga? Ku Allah waffe. Beera wa mpisa eri Allah. Kati atugambye Nabi sallallahu alaihi wasallam nti inna Allaha la yanzuru ila suwalikum. Allah tatunuulira mibiri gyaffe. Ye tamanyi nti oba oli mukovvu oba oli munene, ebyo tabimanyi. N'agamba nti wa amwalikum, ne sente ezibatigomya Allah tazaagala. Abantu bangi mwagala wano kiki? Sente. Allah nga yatugamba nti watuhibbuna almala, nga bwe yatugamba Allah nti watuhibbuna almala hubban jamma. Abantu baagala sente oluki? Olwagala. Oli n'asalako omwana w'ensingo naye nga ayagala ki? Sente. N'afiira mu byawongo ayagala sente. N'asamira, n'agenda n'asamira ku Nakayima, n'avaayo n'agamba ebyeyo tebikola, n'agendako ekibaale, mayinja g'ekibaale. Abantu bayingireyo mu mayinja ekibaale naye ng'ekimututteyo kola ki? Kunoonya sente. Ayagala sente. Abantu Allah yagamba nti watuhibbuna almala hubban jamma. Abantu baagala sente olwagala, n'atuuka n'okugamba nze nja kufiirawo. Abakyala muyina obudaala, bulimu ebyawongo, muyina kasenda baguzi, muyina eddagala erisiraanya bannammwe. Ogenda okulaba ku mudaala gwa Mama Kasifa tebakyamawo, buli ajja ayitawo buyisi. Oba gunyokako enswera, oli n'agamba mudaala gwange gunyokako enswera, naye nga mukyala munne yamukola ki? Yamuloga. N'abasajja bwe batyo. Kati Allah tatunuulira miki? Tatunuulira mibiri gyaffe, tatunuulira sente zaffe. N'atugamba nti naye walakin Allah kyatunuulira ila kurubikum. Allah atunuulira miki? Mitima. Omutima gwo kuliko ki? Kuliko tawhid. Okakasiza ddala nti yeggwe musiraamu waddala, yeggwe ateekeddwa okusiiba. Allah atunuulira omutima gwo guliko kalimati la ilaha illa Allah kweri. Ekigambo ekyo kyokka obudde butugenzeeko, naye tudda mu kukinnyonnyola, ekyo kyokka kye wayogera nti la ilaha illa Allah kitegeeza nti la ma'buda bilhaqqi illa Allah. Tewali kisinzibwa mu butuufu okujja kaani. Kati gwe kikutwala ku bijja byewammwe kiki? Tingenze empewo zinfuweko. Kasita ogende wammwe nti empewo zikufuweko, obusiraamu maze okola ki? Okubuta. Kati ekigambo ekyo kyokka okukyogera obwogezi tekimala, wabula kirina otutuula ku mutima gwaffe ne kibeerako, ne kifulumira ku nnimi zaffe, wanutuqu billisaani. Ate ne tumaliriza wa amalu biljawaari, ng'era kikola ki? Nga tukikolerako nga kye tuliko.
tuli ku haditha egamba nti inna allaha la yanzuru ila suwalikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Emirimu jammwe tunulira emirimu gyo gyokola. Wasiibye okakasa gwe yasiibye gwateekeddwa okusiiba. Abantu musiiba, mulemedde kusiiba wallahi nga mukyayina ebibbo mu nju, mulemedde kusiiba nga muyina yirizi, mulemedde kusiiba nga mukyayina obukomo bwa lubaale. Abantu babiremeddeko ebyo. Allah tunulira emirimu gyaffe gino yagamba nti waman ya'mal min as-salihati, anaakola emirimu gy'omubalongoofu ng'okusaala esswala, ng'okusiiba ramadaani, ng'okutoola ezzaka, ng'okukola hijja, min dhakari au untha, mukyalo oba muki oba musajja oba mukyala, n'agamba nti wa huwa mu'minu, n'aleeta sharutu akakwakulizo ng'oli muki mukkiriza, ng'oli musiraamu. Tokolera mirimu bweru wa busiraamu n'ogamba nti ogenda kukola ki kufunamu. Abange obufumbo bwe tulimu k'ensembe y'abakyala, obufumbo bwe mulimu mwafumbirwa baani? Omukyala yasalawo n'agamba nti mu basajja bonna mu nsi nze Peter ye wange. Awulira nga afiirawo ku ki ku Peetero gwe yakola ki gwe yafumbirwa. Osula n'omuyeekera wa Allah mu nju, olina omuyeekera waani? Gavumenti ya President Museveni. Nalabye wano wa security namuwulidde wallahi neemala emanya nti olina omuyeekera gw'osuzo wa ADF tosula, si bwe kiri? Nawulirako ennaku zino mu Kikaaya nga batugamba nti waliyo abasajja abakola bbomu, naye nalaba paatulo nga zeetala ekitundu kyonna, era baseeka wano ne batugamba nti bannange muyingire mu mayumba gammwe nga bukola ki? Just kuwulira buwulizi nti waliyo abasajja eyo bakolerera bu bbomu. Naye teebereza gwe asinza Allah ng'ate mu kifuba kyo musulamu Peter, naye nga wasiibye ne Ramadaan ng'ogamba ajja kulongooka mpola mpola. Seeka aya yagibasomedde ogamba ajja kukola ki? Ajja kulongooka mpola. Allah yatugamba nti laisa alaika hudahum, gwe tosobola kumulungamya ne woona omulaga omukwano noga nti nja mulaga laavu mpaka wanaasiramuka. Emubende waliyo Hajati mugagga, wallahi mugagga, okumanya mugagga y'omu ku balina zikkalina mu tawuni y'Emubende, naye abadde ne bbaawe ebbanga baseeka kiwato, betuyita baseeka kiwato, bano baseeka abasudiya ababagamba ebibanyumira. Bamugamba nti omusajja musabira ajja kutereera. Ajati naye tuvunireyo emitwalo 2 ku muzikiti, tulinayo obwetaavu. Ajati ng'abawa. Ajati awangadde ebbanga abaana be bakuze, atuuse ekiseera omusajja alemedde mu bukaafiiri. Baseeka bamugamba nti nedda, kati ky'olina okukola genda ku Kaaba omusabire, Allah ajja mukola ki? Ajja mulongoosa. Mukyala sente aziyina ne yeesitula n'agenda e Makka n'asabira omusajja. Bwe yakomawo luli omusajja yali aleka abaana ne basaala, naye bwe yava mu hijja omusajja nga bw'alaba abaana nga bakutte emisaalo bali mu kusaala nga bagamba church time please, muve ku ebyo. Kati mwabagamba nti mugenda kubalongoosa muwangaala nabo. Wallahi okuwangaala n'omuyeekera wa Allah mu nju gw'ozaalamu abaana gwe ogamba ye wange ye nfanfe wange, okola bubi nnyo mukyala gwali awo. N'abasajja we mutyo abawasaba Margaret ne mugamba nti mugenda bakola ki? Kubalungamya. Omulamwa gubadde ku ki? Ku busiraamu. Tutegeere obusiraamu bwaffe kyeki. Ekyokubiri tute shiriki, akasemberayo ddala ke k'okuwa abakulembeze baffe ebitiibwa, ke kasemberayo ddala. Omukulembeze ne womulaba nga katono bwe kati ng'osobola okukazingazinga mu ngalo zo, wallahi mukole ki? Muwe ekitiibwa. Omukulembeze yenna nno, ne waba chairman ku kyalo tumulumbagananga. Nalabye chairman wammwe wano w'Essumbwe, musajja munene ng'ayimiridde mu kkubo nga basajja bakutte emmundu ez'amaanyi ng'agamba temugenda kutwala mutuuze wange, nga chairman amukola ki? Amulwanira ng'agamba waakiri bankuba essasi. Kati yoyo omukulembeze gw'oyisaamu amaaso. Ate kiri kitya ku baffe ab'obusiraamu? Allah yatugamba nti ya hayyu alladhina amanu, abange mmwe abakkiriza, atiu llaha, mugonderani Allah wammwe, wa atiu rasula, n'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama n'agamba nti wa ulil amri minkum, ne bannannyini buyinza mu mmwe. Be baani? Be bakulembeze bammwe, okuviira ddala ewaka ggwe mukyala ggwe, okuviira ddala ku mukulembeze waani? Baawo. Allah ekitendo ky'abakyala abakkiriza betulina okulabirira. Nze era ntera okugamba baseeka nti betulina okulabirira. Allah yabatenda n'ebitendo bino n'agamba nti faswalihatu, omukyalo oyo ateekwa kubanga mulongoosa gy'oli, nga mulongoosa gy'oli, akola birungi gy'oli,
akola binyumirwa bbaawe. Mukyala yagamba nti newe munvuma bino mbikolera ani? Mwami wange ako mukamanyi. Ye akola bbaawe byakola ki? Byayagala. Kati yagamba nti faswalihatu, omukyala abeere waka ateekeddwa okuba nga alina ekitende ekyo. Qanitaatu, nga muki? Nga mugonvu. Omukyala alina okuba nga mugonvu ewaka. Khafidwatu, ng'akuuma ebyama nga mulebula babba mmwe. Alekeezi nogenda ng'olunyumya ku kyalo konna ate tomuviira naye ogamba alekeezi 2 mubuulire kuwasa buwasa alekeezi 2. Kati agamba nti faswalihatu, omukyala waaba mulongoofu. Qanitaatu, nga muki? Nga mugonvu. Hafidhatu bima hafidha Allah, ng'ebyama byabikola ki? Abikuuma. Oyo omukulembeze we oteekeddwa okukola ki? Okumugondera gwe ng'omuki? Ng'omukyala. Kati n'abakulembeze baffe mu ddiini nabo tulina okukola ki? Okubagondera biawunihi tabaraka wa taala. Seeka ngamba wano ti obudde bukoze ki? Buweddeyo, naye nga biizinillah tubeere abaddu abawulize, tutegeere obusiraamu bwaffe. Tusaba Allah subhanahu wa taala atufuula abasiraamu abaddala. Pozi n'abalina ebyawongo kano kalango, oba omanyi nti olinayo ebyawongo byakulemererwa obitya nnyo. Amiru Kasiita waali wano naffe osobola otunoonyaako ne tubikutaasaako n'osiramuka olusiramuko lwaki? Olwaddala ne tubikuyambako ne tubyokya, oba ne tubitwala ffe gye tubitwala gye tumanyi gye tubikola ki? Gye tubitwala ne tubikutaasaako n'osiramuka n'okola obusiraamu bwo otuuke mu maaso ga Allah nga Allah musiimu gy'oli. Fabarakallahu fiikum wa jazakumullahu khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullah.